Kofira luli amirimu. Waki wituma DJ Kofira? DJ Kofira sali tuma nze. Bali ntumira ku disco. Nze ngoli anti kukanti DJ. Wakola ko wa DJ. Nakati nchako. Disco jina wajita KBS disco sound. Ya amanyi nyo zimu ku disco ezamanyi. KBS yeno ate chiko yo ya mu Kampala. Disco zili amirundi ebiri. Na ye nga kati ndi muyimbi. Omuyimbi owakadonkamu. Kikulu nnyo. Ate toli muyimbi wakadonkamu kyokka. Gambo oli mukulembeze. Si mukulembeze bubeeri Katonda. Obukulembeze bwavu mu buyimbi. Nasoka kuyimba okuba mukulembeze. Okay. Gale yo mukulu oyo DJ Kofira amanyidwa akugambye amanyage omanya amanya abayimbi tusinga kumanya abo gakola sente teri akawukiro na divanange. Waliwo badde okuba kiboko ng'okumubuuza nti DJ Kofira yaani. Nga takimanyi. Kadonkamu atambula atya? Kadonkamu ebiseera bino ogamba biseera bino ebiseera bino Kadonkamu ebiseera bino ali mu kuteekebwa okujjibwa obujja atya anti kati bali abaali bazimba Kadonkamu wasooka abo onozimba ennyumba yo nga yakalina n'abanga ogirekedde ekifo ekyowaggulu kati tuli mu kutereeza kifo ekyowaggulu abantu baali bamanyi kiri ekyasooka wansi kati tuli ku floor yakubiri ensonga lwaki ebikyukakyukamu bingi eri eyinza obutafaanana ng'eno eri eyinza obutafaanana ng'eno wakati ennaku zino bw'owulira oluyimba lwa Kadonkamu oyinza okugamba oba bakuba zino danso bweziruyaze n'ensi ekyuse mbaddewo biseera by'emabega eri ne disco kati erabuzi abazikyuse biseera byagwe tuwaliwo wano mu Masaka waliwo Midrand bagitanga Midrand yabeeranga ku Albert ate waliwo gye bayitanga City Sound disco zaaleetanga emizindaalo ena ne tugikungiriza nti eyo y'amaanyi olwaliro KBS gye nkugamba ena emizindaalo 24 Best Beam 12 ne kabiki tuteekako disco tekyategerekeka si bwe yali disco yageretebwanga ka pickup negenda ku kanta kati eri ku fuso tebetandika n'eddombolo kati dombolo yaliko kati eri ku fuso dombolo mutabani wange mutabani wange muzukulu wange by the way mutabani wange yamuzaala naye era twatandika ffenna dombolo natandika naye ebintu ebyo zirengena mu lukoba inasigala nga wamaanyi nnyo mwebyo paka mukama lwatuwadde ffenna etuba nga emusic otumukuguseemu tutuuka ku ekyo so kati ebintu ebijja bikyuka Kadonkamu abantu abawuliriza Kadonkamu abakituma Kadonkamu yali Christopher Sebaduka olw'ekika kya music n'ebivuga omuyimbi yajjanga omuntu omu n'ayimirira awo ne bamusembereza akazindaalo nga waliwo n'amunyenyeza wali akasaasi n'akuba rhythm gita emu olwayo tukuba gita rhythm ne tukuba solo ne tukuba bass ez'endongo ssatu tutufuwa emireri ku stage ne tukuba engoma luli tebakubirangako ngoma ejja jazz Kadonkamu abagulude ne basookanga na kutuza ngoma yennyini ne yaffe enganda agibakubira eri manji w'obutimbe kati Kadonkamu tetwayagala kumukyusa kumugjayo tumuyite ekintu ekirala era akyali Kadonkamu kubanga Buganda bukyanjizaalirwamu ekyali Buganda wadde bingi nyo ebikyuse ng'engabula y'emmere y'eku mikolo emikolo gyeyisa gitya nazi kuno abako ne bazinira mu lujja luli tibyabangawo okwanjula kyategeezanga muntu kuyingira mu nju ne bamwanjulira abakulu bali najja wano ebyembaga byakyuka ebidaala byabeerangako ndagala kati tenti edda mukuziika nga temuba kulya abagenda okulya be baba okumuliraano miranaao twagenda n'abasuzeewo kubona okufumbira bano abanaava ewala naye kakati bw'ofiirwa omuntu obeera ng'akoze embaga ebintu bijja bikyuka banange n'olwekyo ne Kadonkamu si eyataali kiwuse naye alina okukyuka ng'ebirabo bize bikola ki bikyuka naye twagala tutunuulira enkyukakyuka gyakyusekyuseemu yeyo kubanga tulina osigaza omulandira guli ogujjayo nti Kadonkamu bw'otunuulira Kadonkamu ayimbibwa ensangi zino n'oyo yayimbibwanga olaba nti omulamwa gukyalimu ekinyusi kikyalimu message ye yavangayo newankubadde nga kati oluyimba lumpi naye message gye twetaaga n'ekika kya music
waliwo omusajja yagenda nayo kyenju ya muliraanwa edda empologoma newagula ng'amaze ku makumbiro kati empologoma bwe zaawagula n'adduka emisiri n'abagamba ne bamuggulira ayingire mu nju muli nga yeerabidde nti yakikoze eki yagitaddeko omuliro kakati naawe kennyini gwe pulezidenti olwaleero ombuuliza ddala nti lwaki twakola omusango gwe kadongo kamu gwe pulezidenta yennyini gw'ensibuko y'akadongo kamu okutuuka okukyuka gwoyogera okubya oluyimba lwa Amani basudda olwo nga bw'oba olutaddeko kati wano luggwerako kayabwe waliweza abamatiya lima bw'oluteekalako wano matiya mu luyimbe lwa Sembuusi kati otuukira ddala ekibuye kwapala mu kooti ng'olukuba n'ogenda kati maama nze yayogedde ekintu mba sinnakimalayo olwaleero oyagala kadongo kamu wa ddakiika 4 amaleyo atya amakulu gagenda okuba kubanga alowooza nti bwe nayimba oluyimba tebajja ddukuba ku rediyo za budde so Bafana bw'aba yakubye ekintu kye kubanga tekirimu kyagenda kwogera ayogere ku mukwano gwange Bafana tewaliwo kyagenda kwogera tozigenda kukitegeera kubanga ye akubadde asobola kuzina kati ne bwakuba eddakiika 2 aye ne bateekako olwa palaso naye kakati nze nyina kyentegeeza kati oluyimba olw'okubyawo Katamira Jobe luwa omuntu obudde bw'okuddayo okutegeera kiwali otegeeza omuntu alina n'okuluteekako n'amala ewiiki nga tannaba kutegeera Katamira Jobe kati n'obwo bukugu nnyo okulaba nga nti ndutadde mu ddakiika 3 ate nensobola okukuba ebintu binyumire oyo anaabiwulira asudde yeeyimbiranga mukyala mugero kati waliiwo kipapya muntu atuula n'awaata ettooke n'aluwuliriza awuliriza nze wenzijidde okubeera omukulembeze wa kadongo kamu abaana abadde tebakyayagala kuyimba kadongo kamu abato ekyo kituufu nga buli ajja agenda mu bbandi mayinja afuuse mayinja semakula afuuse semakula nga buli muwala yenna baava ku ssomero avudde ku ssomero ayagala kuyimba bbandi nze bwenze nenkwata obukulembeze mbumbyebumbye nnyo kadongo kamu nembalaga nti ne kadongo kamu akyaliwo kati olwaliro tulina abawala n'abalenzi abato abaze mu kadongo kamu naye nga bakolera ku mateeka gwammwe budde ne bwaba alina ensonga yiga ayagala kugikunyumiza agirambulule wawuli oluyimba lwa Sise Ennaku lwe yayimba edda yayimbirako ebbaala Aurelia ey'Enamasuba oba olumanyi oluyimba zimanyi taito yalwo tinga ndi mu bbala mu Aurelia nalaba obunaku yakunnyonnyola obunaku bwe nagenda mu bufumbo nenfunirayo obunaku nekola biki naye nga omulamwa gwe yali ategeeza nti buli ekikazi kifugwaki musajja ne bw'okola otya owunzika omusajja yakoze eki kubanga onakulaga nti ne mu nnyumba ye bamukubiramu naye yali tasobola kukireeta mu ddakiika 3 okitegeere kati gw'ogamba ensibuko y'okumalawo omulamwa gwa kadongo kamu n'amateeka mmwe okay omukulu tulina pulezidenti w'abayimbi ba kadongo kamu bannaaye elijja kikofiira amanyiddwa nga Kawukiro Ronald abadde batamumanyi ali mu studio za Radio Centenary ng'atubuulira abadde atubuulira engeri kadongo kamu gyazaakyukakyuka n'embeera